nsaba Isma buli gwe yanyiiza amusonyiwe. Nsaba bambi amusonyiwe. Nsaba Allah amuwejja n'amusonyiwe byamusobako. Wow. Nsobbawa. Nsanyusa okulaba Hajati. Kale ssebo nange nsanyusa okukusanga. Obadde ombuzeeko. Mbadde ebizibu nga nawe bw'obadde obiraba. Nga kitalo ekya Isma. Kitalo nnyo munnange. Kitalo nnyo ekya Isma kyatukubye enkyukwe. Kituufu. Era ebbwere tunalwawo okuliziba. Kituufu. Weewaawo era olunaku olwaleero nange njagadde mpayeemu naawe ku nsonga za Isma kubanga at least gweoyinza okubanga Isma omutegeera. Kuba abantu baffe bangi beebuuza lwaki Isma yakubiddwa amasasi. Kibi ki kyabadde akola ekiyinza okubanga kyamuleetedde okubanga atuuka n'okubibwa amasasi. Bangi abakyebuuza ekibuuzo ekyo. Naye njagala tutandikire ku bintu bino ebyokufa kwa Isma. Gwe bwe byakutuukako era obimanya ddi nti Isma akubiddwa amasasi? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nze teyali Saturday nalina program gye nali mpuliriza ku Pal FM naye nali ngiwuliriza ku simu yange. Yali wakati wa ssaawa 3 ne ssaawa 4 nga programu eyo erina okubeerawo. Kati mba ngiwuliriza ngenda olaba nga abantu bankubira amasimu nga wembajjako kuba nali saagala kutataganya program. Naye ngenda olaba nga amasimu gayitiridde. Ne ngamba kansooke nzijeko radio. Kati ngenda okubanga akebera amasimu ate messages nzipopping eza WhatsApp. Nga bambuuza nti kituufu Isma afudde. Mpereza ebifaananyi. Ne immediately nenkuba ku simu ye. Naye nga eri busy naye nkikuba nga eri busy naye nga kati nkoze ntya. Ne nkubira Hadija Kigozi. Ba mukwano gwa Isma. Ne mugamba Hadija ne byendaba ku WhatsApp yange naye bituufu. Nangamba Hajati simanyi. Naye kankubire driver wa Isma nange mbiwulidde mbu Isma afudde naye simanyi. Konze mukubire nga nange onyongera okumunonyako ku simu ye. Kati mba nakavaako bwe nti nankubira nangamba Hajati omanyi ekyamazima Isma afudde bamukubye amasasi. Sakikkiriza. Era wenakoma okutegeera. Kati omwami wange nangamba nze kantuuke ku ssiini. Nkakasize nga tekikkirizika kuba mwennamu asobola okulwala. Kituufu. Mukama n'abategeka. Kati nga waliwo omuyimbi omu omulwadde. Era Allah waagera essaawa zino muyinza obutakyekanga nnyo kubanga mbadde mumulabako nga amulwadde nga obulamu bumusumbuwa. Noli wagamba nti wategedde Hajati bamukubye awo amasasi. Oyinza okugamba oba balimba. Naye nga munnange nga kituufu. So weebite bya Isma. Isma bw'atyo n'agenda. Isma bw'atyo n'agenda ne twekumaakuma. Tugenda ne tumwerekera enkoko njerwawo we twamuziika. So mu mbeera eno yonna bangi bakyebuuza kiki ekiyinza oviirako kino. Gwe Isma mu programs ze z'abadde akola olaba nga alina ekiyinza omuviirako okutuuka ku kino ekyokubwa amasasi. Ekyamazima abantu bana obusungu bwabwe. Edda Baganda bagambanga mbu namwatulira afa talina gwabuuza. Nindoza bajjajjaffe balengeranga bintu ng'ebyo nti omuntu oyinza omubuli ekituufu kyennyini ekimuliko mu kifo ky'okukikkiriza ensonyi n'azifuula obusungu oba yenna atakitwala nti ddala ensobi gy'omukwata ntuufu n'anyiiga bunyiizi. Nisiba engeri gy'abadde nti omulimu gwe gubadde mwogezi nti buli kanaku abadde ayogera oba oli oba mwe yayogerera alina gwe yanyiiza kubanga kiraga nti oli abadde n'obusungu okugyawo obulamu bwe teyalwadde nti Isma yalwadde n'afa nti Isma nti yagudde ku accident naye yattibwa buttibwa. Meaning ndowooza nti oba oli awo yanyiiza omuntu Isma tabadde mubbi bw'oba alina gwe yayingira mu ddiiru nti banabba omuntu.
sanze ndowooza ayinza obba ndowooza alina gwe yanyiizaawo mu kwogera kyendowooza mu kwogera awo bino bye twogera yogera ndowooza n'abaako omuntu eyanyiiga ennyo n'asalawo amugjewo ndowooza. Isma omumanyi otya gwe nga Hajati kubanga alabika abadde kinene mu maka ga Dr.Kulthum? Isma nze okumumanya nasooka mulaba ka vidiyo omulundi ogwasookedde okulaba Isma Sheku yabeera n'ebizibu awo ne Kenzo ku social media walingako ttiimu eri ne ttiimu eno kati waliwo omuntu aweereza Sheku ka vidiyo ka Isma ndowooza yali talina mu Uganda ebiseera ebyo kati ng'ali awo ng'ayomba nnyo ng'ali ku sayidi ya Sheku ng'agamba Sheku wange bamuveeko biki webityo Isma nga yalinga voko kati nambuuza banange oba swahaba kyono yali ayomba nga ayogera Oluzungu ayogera Oluganda nga munyiivu kati ka vidiyo ako Sheku yakasharinga nange nenkaweereza omuwala amuyita Naaki bamujjo wenna kintu naye bana bali Abu Dhabi eyo yali doza Dubai eyo ne mugamba onani kuba yali wa social media abana beera nnyo ku social media nangamba bamuyita blogger Isma byakomaawo kati munaye ngenda okuddamu okumanya Isma we nafuniye ebizibu nga Sheku afudde ng'abantu bankubira amasimu nga bangamba mbu Isma akulwanira olutalo nembuuza ba Isma kyoyo wali awo abeera ku TV nga si kyamujjira kuba namulaba ku ka vidiyo kati nga nebuuza ate Isma kyoyo ne bangamba mbu Isma gwe teekako bangamba teekako TV Isma kwali akulwanira olutalo biki webityo kati amasimu gayitirirwa gali gangamba nti Isma yali anwanira olutalo lwa social media niwebeera nga ku lives ezo webityo kati ne mukubirako essimu ne mmweyanjulira bampa essimu ye ne mmweyanjulira nangamba sijja kukkiriza abantu bajja bakutiisatiisa kati awaliwo Seekomi yali akoze ka vidiyo ng'agamba mbu ngenda kujja manyi twali mu lockdown ebiseera Sheku yafiira kati n'agamba mbu tulinde basumulule emizikiti oyo Kulthum ngenda kujja mufulumye Isma n'agamba aba kutiisatiisa oyo abyogera community mosque mbu omukyala ali mu muzikiti Seka gwe yaleka atuzimbidde mwana wa muzaata nabeera nga annyongeramu amaanyi n'agamba kugamba nga mpa essuubi kati awo nalinga wawe na graduatingira awo ne muyita ne mugamba mbadde nsaba ojja ku graduation yange najja ne bakaizi n'abamawulire ndoza yatambulanga n'abamawulire kati we namala okwogera najja we nnali n'agamba ngenda kubudaabuda namwandu simanya eddiini etugamba tubudebude bannamwandu abato nze wendi wano anaakwata ku kikomere mbwa zijja yaga ebintu byali fani awo mbwa zijja kuluma kati awo Isma tufuuka ba mukwano nambuuza oyagala ki ne mugamba mpulira nze kyenjagala kuyamba ku girl child ye passion gye mpulira mutima gwange nangamba oyagala bayamba otya ne mugamba through education bampulira kusoma kuno kuyamba nnyo omwana omuwala nangamba kati omanyi soko registering ekibiina nga kiri ku Girl and Women Empowerment genda gy'ofunye ebizibu mu bwannamwandu yambe ne ku bannamwandu era ekibiina kyaffe owenkiregisteringira nitubeera nga twakolanga nnyo charity awo abaana bwe bafunira embuto nnyingi awo mu lockdown awo ne tuba inviting ekawempa awo Isma n'ayogerako nabo ne tubabuulirira ne tubawe obuyambi so wenkwataganya na Isma through lutalo lwa social media kama wamuintroducing mu bulamu waffe okay bangi abalaba Isma awo wennyini nga tukyali awo ne balowooza nti in fact waliwo okulowooza nti muli mulaavu ne lwaki balowooza batyo ddala nti Hajati ne Isma manyi Isma bangi bali tebamumanyi nnyo engeri gye yali ebweru eyo okudda era abantu ne balowooza nti Hajati yeewangulidde muva Bulaaya Isma wange bambi Allah amusaasire butuufu bangi bakirowooza nenze ndooza ekisooka abantu ndooza balina stress mu Uganda wana amawulire gwona ayagala gundi gatambula nnyo ne gundi yakyaye gundi kubanga nze Isma yali mukyakaze olaba vidiyo ze zonna nenze saabeerako mu happening place ne Isma okitegeera nze nabeeranga ne Isma mu bintu bisatu either nga twali tulina edduwa waka awo tulinawo function oba nga tuli mu bintu bya girl child ebyo nga tugenda kugaba charity oba nga tuli mwezo talks eza inspiring nga abakyala banga mu kibiina ky'abannamwandu twalinangamu abakyala balwadde ba HIV kati nga balina embeera y'okuva ku ddagala kati Isma nga alina ebigambo ebizamu abantu essuubi era twamukozesanga nnyo nga gye nateekamu abakyala essuubi nti obulamu kye kisinga obugagga mu nsi muno so nze bye nabeerangamu ne Isma niwe buli bamutunuzangamu kamera nga bamubuuza
kachiri kyene hajati abagamba kikiri bulungi ngana mu budaabuda kugayenga tagaana nga naye abawa kye bakola kye baagala nenga tetwalina kombeera yonna eyo era yali so respectful bwe nabeeranga naye nga abeera serious nga twogera bintu bigatta ku ggwanga. Mu mbeera eno Isma mu kufa kwe nga bw'oyogedde ku projects ezimu ze mwali mukola already nalabye ku bakyala nga balaajana nalabyeyo famire gye yali yafunamu abaana obwana bubiri mbu era yabadde ali kumpi okutandika okubeera nabo naye nga bugamba yabadde abuweerera okusobola okulaba nga busoma n'okubuweerezaayo ekyokulya. Simanyi kyoyinza kwogera kati ku famire ng'eno nga Isma amaze okuvaawo, njagala tutandikire kati ku baana ngaabo. Kati abo abaana automatically wobeera basobodde bafuna baleeta mu foundation yaffe kuba Isma era bye yalinga akola oba nti abo bavudde mu kamera ne boogera naye Isma abadde alabirira abantu bangi oba munnange ebintu ebisinga ebirungi tebiteekebwa ku kamera. Abantu baagala nnyo entertainment news bibaagala ebyo lugambo ne Isma yali muntu wa charity nnyo abantu ate side yo maybe gye bataakola ki gye bataamumanyaako era bambi nalabye abakyala nga balaajana babadde aweerera abaana be. Isma abadde alina kampuni ng'ekola gundi ng'epaintinga nuza nga wafuna akasente ke ng'atolako obusente bw'atoddeko endala nga ziteeka mu charity wati wabadde awangaala mu bulamu bwe. Ndoza bino ebyokukyakala babadde nga babadde bamutwala na butwazi out babadde nnyo muntu wa kuyamba era ng'ayagala nnyo abakyala n'abaana abo abawala ng'ali so passionate ng'ababuulirira ng'alina ebigambo ebizzamu omwana senses niwabeera nga ye alaba nti ensi amanyi gye emyaka egyo nga Isma ajja kutereeza so muna ebyo tubaddengamu nga tubuulirira abaana n'obbawa support era abaana bajja foundation weri ejja bongerayo mu maaso. So omwana oyo waali asobola okutuukirira okuntuukirira oba ggwe n'omuleeta n'agenda n'asoma ku ssomero. Nabalabye ku Bukedde nga bakaaba foundation yaffe ekyagenda mu maaso abaana bajje basome bambi Allah alituwamu empeera naye kati Isma yagenze nange essaawa yonna ŋŋenda bye tulisangayo mu kabbuli kituufu. Then abakyala bano be mubadde in fact wedda ndaba bagamba abakyala ba Isma nekindeetera n'okugamba Isma abadde n'abakyala bangi bwe bati naye nagenze owulira nti abamu balwadde b'HIV babadde ku makerenda bakola ki okutwalisa wamu. Abakyala bano basigadde batya era hajati osigadde otya mu mbeera eyo ey'okubudaabuda abakyala bano? Ekyamazima nsigadde n'okusoomoozebwa kubanga Isma abadde mundu nene nnyo kati nze mbadde nkola ebintu ebyagala kyayo tubadde babiri beka mu foundation yaffe tetulinamu other members naye ng'ekibiina kyaffe olaba kitambula n'okusinga wabadde okola kiwa okisuubira ba mulimu kati abakyala bali 5 ng'ogenda n'olobbying eyo n'owandikira bawandikire ne babawayo ku buyambi oba ezammwe muba mufunye salary bwe bityo nga tweyiya bwe tutyo naye kati nsigadde bwogo njagezaako ekinaba mu busobozi bwange naye n'omuntu ali eyo nga wula yandyegasseko okuyamba abakyala bano oba abaana bano ab'obuwala mulimu n'ebibbe bye ebyana ebito aneegatteko tuyambe abantu bano banga munne ensi tugiriko kaseera buseera ate nze bangamba nti payment ya oxygen gye tuba nayo ku nsi kola charity banga abantu basaba nnyo Katonda ne Katonda tibamulabako Katonda ayisiza mu bantu n'otuukiriza ekyo kyandibadde akola ki atuukiriza tuleme kuba bakoddo buli omu kaalina asobola okukagabana ne munne ensi neetambula bulungi so mbadde nkubiriza nti wabeerayo abantu abalungi abali eyo basobola okujja ne tukwatiramu ne tuyamba abantu bano eno nga naffe twetegekera olugendo lwaffe kuba naffe era enkya tujja kuvaawo nawedde balajjanyako bambi ne ku Spice Diana banaye kwegamba ki abantu bajje tubayambe baleero weetuli enkya tetuli kuba nange nja kuvaawo kati nze wendi ne nja kuvaawo banasigala kuki ate bambi abakyala abo kyetwali twabaagalako okusooka baalina ekyejo nga tebaagala kukola baagala byakusaba Isma nabateekamu ekintu ky'okukola ba muneyo n'osaba paka ddi naye ekizibu abakyala bo kye balina nti ajja nabaneka kapito nga katono kati akapito akatono tasobola kupangisa dduuka liri mu kifo kya buvunaanyizibwa ng'alina either kusuubulanga miyembe oba bugoye n'abuteeka ku street jjukira amateeka g'ensi tegakkiriza era abakyala babadde nga bankubira nnyo amasimu ng'ebintu bye babiwambye
ayina muddeyo ku zero kitegeera so bambi okusoomozebwa kw'amaanyi naye tulina kuyambagana bwe tutyo mpola mpola naddala ne tulaba nga abaana baabwe bavaamu omanyi kyewuunyisa nze bulijjo mmanyi nti oli mu byakusomesa byokka okikakasa kati ate bwe nalabye ne bino ne nga nti bannange ati naye naagwayo munnange mbadde nga ngwayo obuvujjirizi obujjawa kuba ebintu bino ebisinga abantu abasinga ababa ne charity organizations neki batera okubeera ne ba sponsors abatera okubaddukirira nga gavumenti ekibiina kyaffe tukibaddemu abo naye ng'olumu tuwandiika kati nga waliwo abatake twabawandiikirako ne batuwa ennyama oba batuwa ente 3 isimuyu n'azitemaatema wawaka n'ateeka mu buveera n'apaakinga naawe abakyala era videos weeziri oba nti abantu baddanga ku isima yandibanga omuva bulaya yandiyewangulira hajati eri pati bawugikola ki ne bagibuuka giteeka mu media naye nga twalobingira nga ddala abakyala baba nga bakola ki n'abantu kinnoomu waliwo omwami ali awo akola mu ministry ya public service yampa y'obuwunga yangamba obo balina obukasooli mungi nnyo eringa menye tuwangayo obuwunga weebiti ne tubawo abakyala ne bamira eddagala lyabwe naffe ne tugattako obusente kuba nina nze essomero lyange lirinkowaawo lirimu abaana basasula n'abatasasula kati bana basasula we baleeta ssente nga teziyamba bano bamulekwa so bwe tutyo byakubaatisa nkiraba nga tujjukira isimono eyatugenzeeko oli ayinza okubuuza n'agamba nti bubaka ki bw'olina eri abakozesa emitimbagano gino okutwaliza wamu kubanga abamu balowooza nti emitimbagano gino giyinza okuba gye gyavuddeko kalumanywera isima okubanga obulamu bwe bwakomyawo gwe ng'omukyala asomye bubaka ki embutuufu emitimbagano gino omuzungu yagireeta kwanguya obulamu ti through mitimbagano omuntu okola bizinesi banga nze nfunye ba clients bangi ku mitimbagano egyo kyokwata obwana bwo nga buli mu uniform n'obuteeka ku page kontulwa ku inboxing hajja tulijjo olina essomero okakana ng'oli akuwadde omuyizi so emitimbagano gino tujja encouraginga abantu babe nga bagikozesa bulungi abaana bali ku social media ogwo ng'omulimu gwe gwakola gwakuwemula omwana wemula oluusi tafumbirwanga nako ayina emyaka mingi mu maaso ani agenda okuwasa ng'obadde ng'owemula buwemuzi kituufu emirembe gyakyuse naye era abasajja baagala nnyo omuwala omukkakkamu omuwala atalina history mubi omwana n'abeerako nga ye gwe gwakuvuma bantu n'akeera n'avuma ono mwana nno muto n'avuma omuntu asobola n'omulabirira omwaka mulamba kitegeera webamala ne bagamba nti ate bansonyiwe so nze mbadde ngamba buli muntu alina omukisa ng'alina omutimba ate munanga babaana bakola ebyo ebintu ebikyamu balina following empitirivu kituufu be basinga era wadda wati ku live nga badde awe mu luba alina gwavuma ensi yonna egwakwewuliriza ebivumo yes esaawa zino bagamba nti kikole sabula simanya kola otya ne time ejja tuuka kikuzitowerere ng'oli ogwo ate naba osabula oluusi gw'osabudde ayinza obutakunoonya ne waliyo amwagala eyo bane wali abantu abatwagalira eyo nga tetubamanyi n'agamba nono lwaki amanyira hajati kamunoonye mukuba empi kitegeera so nze mbadde nga emitimbagano gino tugikozese n'obuvunaanyizibwa kati waliwo omwana yawandiika mbu yagenda ku comment n'agamba Isma mbu ng'ogenda kufa simanya nga 6 ebyo kakati tetumanyi oba ddala yabiwandiika oba yali alagula oba kuba nawulidde mbu ate anti bya social media olumu si bituufu olumu bituufu mbu ye yali ayagala kufuna following naye nga poliisi yakwezinzeeko munnange oyinza obinnyonnyola kubanga bw'okiwandiika bw'otyo ne kituukirira oyinza ki bagamba kamwa kabi kasasiro ganga so abaana babeere so careful ku mitimbagano biki byoyogera kati waliwo oli omwana yerecordinga live mbu simanya yasembye okubira Isma emisango gya madda toyogera leka poliisi ekole abantu olidde balina obusungu emitiba gibali mu bbanga bagamba ani kakati gw'ovudde otandise okukola live otandika okwewaako obujulizi so abaana babe nga beegendereza emitimbagano gino engeri gye bagikozesaamu oyinza olowooza nti oli eyo kazi oba katanga wansi eyo tebajja kukumanya naye nga ebintu byawunye bwe biti the security bakukunulayo so munnanga abaana bakimanye nti emitimbagano gino infact oba omuzungu yagireeta nakumanya wawe tuli okimanyi nti emitimbagano egy'omuntu aba amanyi wooli gwenyini woteeka muli noteeka mu famire yo gyobeera obufaananyi bwo ate newobidiriiti nga bisigalamu mu system
ne wabideleting era oli waba kunoonya akufuna. Kituufu. So abaana beebereremu babeere makiwa bamanyi nti ku mitimbagana bino bakolereko bintu birungi kufuna mikwano kufuna baami waliwo embaga eyabaddeko y'abaana ba tiktokers bato beewasizza bano abaana abeefuniro avyeta ne Mini era nga Mini agamba abaana temuyivumanga bantu oyinza ovuma anaakuwasa kitegere yalingako ng'abeera mu buyimba bwe okakana ng'afunye omwami so emitimbagana gino abaana bagitwale nga kintu kiri serious nnyo so si kintu kyakuweebuula kintu kyakuyomberako kintu kyakuyisizaako bukyayi. Isma abadde atya mu ddiini kuba nayo nawulidde yayogeddwako nnyo kigambo ky'eddiini nti abadde munnaddiini. Isma abadde amanyi Katonda we omanyi eddiini ngazi ekitegeera mwami Kisubi waliwo omuntu gw'oyinza okulaba nga teyeebikkirira nga Hajati naye ng'amanyi Katonda we. Abaana bangi basala muzikiti omwo nga ne kaleesuke mu nsawo olaba oyo omwala Hadija Kigozi ennyambala ekyamutawonya era mugamba nnyo Hadija njagala okyusa ennyambala empale ne sikaati naye tayitwako swala era namugamba ne webaze Allah nti yakugondeza eswala bannange okusala eswala 5 bangi bakaluubirira okitegeera so eddiini yaffe eno nga zoyinza okusanga omuntu obanga ate tasaala naye ng'ate mu kutona nti banne wali bazimba omuzikiti yasooka okukola ki okuwaayo kuga buli omu alina engeri gy'amanyemu Katonda we mu mutima. Omuntu doza omukafiiri omuntu atamanyi ki Katonda. Isma abadde akimanyi nti musiraamu. Isma abadde akimanyi nti essaawa yonna Allah asobola omutwala. Isma abaddenga n'obulaadi waliwo obulaadi obwo si buli nange olaba siina kalaadi nga nange nekakasa manyi Katonda oba subhanallah ng'agamba yo bwe yabukwata nga biseera aba ku subhanallah ng'atendereza Katonda we. So abadde amanyi Katonda we Isma ebisingako awo nze simanyi naye nga Isma Katonda era namubuuzako nti Isma osala nangamba nsalira ddala ne Sweden twalinga tetusaala kubanga ensi z'abali tebaziteekateeka na ddiini ne wano e Uganda teki ekiba kiŋŋaana okusaala era Seeka Abdurahman awo Seeka Kizza mubadde nga baseekabe era mu dduwa zonna ng'olaba newaka juzi mu dduwa ya Ramadhan yampa emitwalo 10 nangamba guliramu abantu amazzi n'amenvu basiibulukuke kale ng'okiraba nti ategeera Katonda samuneewe bityo Katonda wabadde amutegeera. Gwe abadde nnyo ne Isma ono wabadde mukwano gwe nkimanyi nti ateekwa okuba nga abadde akubuulira ebyamabi. Isma abadde talina mwana talina mukyala. Isma yinza babadde tali mwogezi nnyo nze mbadde nsinga ndowooza mmubuulira ebyange mba naye namuzuulamu nti musajja ategeera abadde intelligent ate ng'ayina emizi omanyi mu nsi muno temukyali mikwano ojja n'obulyako mukwano gw'ekizibu essaawa eyo n'anoonya gwakubira essimu n'amugamba Hajjati aŋŋambye bw'ati okitegeera Isma tabadde bw'atyo nze ebintu byange byonna bye mbadde mubuulirako sina gye nali mbiwulidde naye Isma ekyokuba kituufu yaŋŋamba mbu bamugamba nti tazaala kitajja kufuna mwana era kibadde kimuluma ekyabakazi be mbadde sibamanyi sijja kulimba nti obalinako omukyala gwe yali andeetedde nti wuuno sibamanyi n'abaana yagamba mbu tazaala kyenyinza okukyogerako ekyo naye kyebadde manyi nti abadde ayagala nnyo nnyo taata we abadde alina maama w'omuto nga naye amwagala naye obulamu bwe abadde ayagala nnyo mutabbuliiki nga tuyinza kwawukana ne Isma n'atayogera ku mutabbuliiki era bambi mutabbuliiki namukubiddeko ejjo nemubuuzaako naye omwami oli kyeyansanyusizaako musiraamu yagumye ng'era agamba kyemunange Allah bwe yasazeewo banange no sikyangu kukkiriza nga batuta obulamu bw'omuntu era ffe empagi nene nnyo kadara ewaffe kukkiriza nti Allah kwe yayisiriza mwami yakkiriza munnange naabadde best friend we oyo mutabbuliiki oyo akulabyeko awamu Anwar saagala tojja kunkaabya saagala yetwogendeyo namubikira naye yennyamira nnyo jjukira yali yakabeera naye ku dduwa wano mu kisiibo ate ebbanga lyonna abadde amulaba okuviira ddala we twabeera eri mu buzibu kati Anwar y'omu ku bantu Isma abadde alina okwebaza ku graduation ye abantu abatirinye bamuli ku mutima tuveeyo nga tamutidde kuba kati omwana wange yali kati bamuteekamu ekintu ekyokwekengera buli muntu alabanga omunnanfuusi kubanga abantu abaaliwo beefuula nga bakwano baddadde wessaawa eyo baafuuka nga basika kino basika kiri
Sabantu abaliwo mu kaseera kakazibu tuba treasuringa nnyo by the way. Tufunye emikwano oluvannyuma mingi naye abaliwo mu ssaawa eri bafuuka musaayi gwaffe. Obubaka obusembayo nsaba Isma buli gwe yanyiiza amusonyiwe. Nsaba bambi amusonyiwe. Nsaba Allah amuwejja n'amusonyiwe byamusobako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.